Kale mbakulisaayo nnyo. This is another episode nga tuli ne Mami Angel twogera ku bintu bingi. Olugira bw'atuwa obubaka bubadde bungi nnyo, ndooza mubuwulidde ne mwongera n'okutegeera ebiki ebigenda mu maaso Mukama Katonda byayogerako. Tukyagenda mu maaso, nkyali ne Mami Angel okwogera ku nsonga endala. Mami Angel, Masindi eyo twawuliddeyo Marian apparition oba okulabika kwa Bikira Maria ku lusozi olumira abantu ku ssaawa eno bakulumulukuka bagenda. Yesu yakikutegeezezzaako nti nyina yalabiseeko e Masindi. Abantu gye bali eyo bakulumulukuka bagenda. Omanyi Mukama agenda n'atuwa obubaka bungi nnyo n'agenda nga yeeyoleka mu bubaka. Kati olaba awantu wano Mama Maria yeeyoleka wano. Omanyi emirundi gye yakeeyoleka wano. Omanyi lwaki nkyogedde? Nti wawo interview gye twakolako emabegako awo n'oŋŋamba nti wafuna obubaka nga Yesu akugamba nti mu Uganda ebintu bwe bityo bigenda kuba byeyoleka nnyo. Amiina Yesu. Njijjukira bulungi. Amiina kitiibwa. Onze nti kino kye kinaaba ekimu ku byo. Nti Bikira Maria okweyoleka. Okusinziira ku baayo. Kati kankubulira ekintu kimu. Ekyamagero bwe kibeera awantu. Mukama asinziira ku kukkiriza kwabo abajjudde awo okutegeera obulungi bwakyo. Yesu yeeyoleka wano mu mulyango. Yeeyolekawo. Abaakitegeera be batono ennyo okulaba obulungi bwakyo. But God told me, when I open them the eyes to see the beautiful, or the beauty of the presence of the Holy Spirit, bajja kukiraba bakyewuunye. Kati ate abafa okukiraba okukyewuunya n'okukitegeera bagenda kuba bazungu nnyo nnyo nnyo. Mukama yangamba nnyo. Omuntu okutunuulira ekintu ekyo n'akiraba n'agamba zaayo akantu ako Solomon Kaweesa ke yateekayo. Mami Angel bwe yali ayimiridde ku mulyango mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna, era nali nsaba ne mbagamba nti Yesu wuuyo. Bwe nagamba omuntu Yesu wuuyo abaali ebweru ne mbagamba muveeyo mujje mulabe ayimiridde wano. Nempita omwana ne mugamba kwata essimu wuuyo. Nambuuza aliwa ne mugamba wuuyo. Agenda okudda okuyimira n'agamba kituufu wuuyo. Agenda okukwata bwe bati nga ffenna tuli ku ttaka bafukabira bufukamizibwe bati. The light shines so bright. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba kwasizza Kibyago kuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Balina yafeesi mu kibuga Gwanzwe China gy'oyinza okutuukirira ku nnamba z'olaba nga ne mu Kampala beetuulirawo ku Kamukamu Plaza omwaliiro ogusooka yafeesi F8 ng'era ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Era kyova olabanga omulyango gwe twagwawudde we yayimirira. Waliwo omwana eyazze wano Mukama akola ebyamagero. Ne mugamba Mukama ngambye oli mufaadha okunkubira essimu n'angamba nadde ne base Yesu n'anneeyolekera. Twabadde wano abayolekeddwa Bikira Maria wano we banaabaleeta balinganga bana we bali wano agamba Bikira Maria yanneeyolekera onagamba Yesu yanneeyolekera. Kiva ku bantu abo abalina okukkiriza kwakyo awali nga bw'ogamba nti ekitundu kye tulimu tuyinamu abafaadha tuyinamu gabaweereza ab'enjawulo abantu abalina okukkiriza okutasangika. Kati bw'abanga yatuuseewo abaabadde beetooloddewo baawulidde okukkiriza okwo ne kubajjula kubanga emitima gyabwe gyabadde gijjuziddwa okwagala kwa Katonda n'amafuta ga Mukama munda mu bo. Naye teweewuunye yakiraba yali mulaalo ng'ali wali alunda nteezi. Okumulaba nti maama yeeyolese okubagamba n'abajja okulaba obulungi bwe beebo abalina okukkiriza kw'omunda kwakyo.
yagamba nti ngenda kweyoleka kubanga Bikira Maria tugamba nti Mukama yagamba agenda kweyoleka yatugamba gayaza ne gayaza wano Mukama Bikira Maria yatugamba kweyolekerawo era ezo clip nina nyingi nnyo nga mbabulira okweyolekera kwa Bikira Maria agenda kuddamu yeeyolekebwa e Bukalango agenda kuddamu yeeyoleke ekiwa Mirembe agenda kuyimirira mu bifo ebyenjawulo ayiteke wange bannaye atuukeyo njagala Yesu atuukeyo nanga neeyolekereko bannaye Mama Maria yanneeyolekera ebyokumugamba nina bingi nze bwolaba my first time Bikira Maria okunneeyolekera nagenda Bina Parish ne mbagamba nasanga Father ne mugamba Bikira Maria yanneeyolekedde ne mmala ne ngenda Mulagera nasanga Father ne mugamba Bikira Maria yanneeyolekera emirundi egyo enna naye nga babiwulira nga tekale tebabiwulira nenga basista bange Bikira Maria yanneeyolekera nangamba katumanyi kyobokola beera wano abanajja ng'obagambe bwe bungi bw'abantu obwayitirira ennyo wano ne tuweza abantu 100 abantu 5 abantu 100 Yesu n'alyoka yeeyoleka mwana gwe n'olaba ku Yesu pulira namufe essanyu yaba nti njagala Bikira Maria nalaba Yesu nagweri bwenti ne ngamba mulungi abali bagamba munendo wadde zibakutte nagamba nze sigenda kufa mu kenda bya Yesu bwenti tomulaba n'ofa bwera ndwadde nga bwavu nga buwona kansa akuluma nga Yesu wali olw'okuba omuntu oyo tannakkiriza nga bw'oŋŋambye omulaalo yalengedde abaatuuse ne babaako okukkiriza osumululwa at that moment oyo sukali amukulu kusa wano n'awona mpulira Yesu mulungi nnyo omutunulirako amaaso ge gonna gakabbulu bwe gati gali mwesi aliko bamalayika bamwetoolodde bwe bati n'omulabako obulabi otula butezi bwe bati ze nagamba ndize n'okufa oba naafa ddina ntuke mu ggulu kubanga is there mami Angel weesunga okufiiye erayira okufiira mu kitooke kya Gonja I swear upon the living God woofo kuzira bagamba ate twagala okugenda mu ggulu naye ate tetwagala kufa sista wange yaŋŋamba nti namugamba simanyi lwaki n'omwana oyankalekise mugamba simanyi lwaki okufa sikutya empulira muli n'aŋŋamba gwanti lwakuba omulaba totyayo fe abatamulaba tukola ki tutyayo ne mugamba mukkirize ze nkubulira ebyandama ddala oli omusumba asumba endiga asumba obulamu naye kyetutya kufa ne tubulira mu ggulu gyali oba nti otuukayo tomanyi wakudda jangu wane wali omusalaba gabudyeri akututte n'akuleka awo Solomon Kawesa gwe kyoba okola kiri ekintu kimutambula bulungi yingira wano ojjamu engato zo mugambe nzize ogenda kuwulira amafuta ogenda kulaba Yesu mulungi ayina omutima gulina okwagala ankyalireko mulungi nnyo nnyo bannaye wawe ntula nenkaba amaziga nga ndi bubezi bati nga ndi mafuta ne mugamba banange Yesu era abantu mbagambe nti olwaleero addeeyolekedde nentuuka mu bwakabaka bw'eggulu omanyi gwe ndabye Angel Michael n'akyusa bwe bati nendaba bamalayika nga balina stars the stars are the angels in heaven I see Jesus Christ mulamu amaanyi nga gakuweddemu gwe kwata ku kyambalo kye ng'ow'ekikulukuto tuve ne mu kyawandiikibwa gyekiri mulamu nabagamba mbu malayika Michael mukambwe mulungi si mukambwe bwe omu ku bamalayika abalwanyi abasinga omanyi amulimu amulwanyi ali mu Michael omanyi ali mu Michael asobola okulwana entalo n'aziwangula zonna Yesu atuula mu Michael bwe bati n'asooka alwana entalo n'asooka amutulamu n'asooka amukolera era bang'abo otuuka mu ggulu gw'olina okusooka okufuula kyaliiwo aleme kubamu maama teri muntu asinga kuba mulungi gw'olina kusooka fuula kyaliiwo nga Yesu oli twafuuka yogera bwogezi omugambe Yesu ebyange bw'otuuka mu ggulu olina okukola emikwano emipya Yesu gyali nti Yesu olwedde oba omumanyi kati bamalayika b'obadde owulira olina obbanoonya Mukama zandaga bamalayika omusanvu abatuula ewali kabaka Yesu bamalayika omusanvu era tubirikodeze binangenda bikwako si buli omu nti amutuukirira Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwe ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimi's Glam eyes as you like it.
Hamuna nagamba simanyi Mukama Yesu mulabira mu nsi ey'omwoyo n'andaga obwakabaka bw'eggulu naye musaba kintu kimu bwe ntuuka waggulu awo yangamba oli nange eby'eggulu obiraba otya bamalayika obalaba otya obubaka obufuna otya Mukama agambye nze ali naawe agamba ebyange ggwe nze akubuulira ebyange ebyo by'olaba bye nkugamba ogamba abo agambye oli wano ogenda kubeera ne Yesu. Era gwe bw'oba omanyi ng'oli eyo kansa akwerumira sirimu aganye okuwona mugambe bugambi Yesu ntuuse yangu buzi wano ogenda okulaba ate bagamba bannabbi tebatera kuwangaala bagambye nti n'okufa muno ate kati banyambye n'okufa amangu olw'ensonga kankubulireyo ekintu kimu in the presence of God there is life in eternity because he's alive. Kituufu. Mulamu era bw'obanga mundamu gwe olina okutya kw'okufa togenda kulaba bulamu. Essaawa eno w'oli awo mugambe nti Mukama olwaleero nzikiriza. Ne bw'onnona kati. Ogenda kyogera ate osigale ng'okyali mulamu naye nga Bwakabaka w'eggulu akuwadde obulamu. Gwe tofa. Ayimirira mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri. Nze nkyogera nnyo olw'ensonga mulaba. Yeyoleka wano nze nabagamba yabalaga bintu tulina videos nga kikulu. Oba wafadda nga tulina mwoyo mulala gwe gwogera wano. Ng'ogenze mu kyama ekinene nnyo. Amina Yesu. Nga tetwakuziika buziizi. Amina Tendo. Ebintu bino bisoboka. Amina kitiibwa. Tosobola kutya kufa ng'olabye Yesu alimu obulamu obutaggwaawo. I don't fear death. Saagala otye kufa ekizikiza kye kikuleetera okutya okufa n'ogamba nti ntya okufa ekizikiza ekikutte saba ekitangala bwe kinaakwakira I swear by the living God togenda kutya kufa. Ojja kusigala ng'otambula oli emmere naye ng'oli mulamu kubanga bulamu atudde munda mu gwe n'akolera munda mu gwe n'akwakisa ekitangala eky'obulamu n'olaba ebirungi bye n'olaba okubeerawo kwe n'olaba amaanyi ge n'omulaba bw'omulaba munda mu ye alina obulamu obutaggwaawo y'ensonga y'eggulu yekwagala oyo bamuyita mataba ga ggulu. Mpagi y'eggulu oyo mulamu nnyo nnyo tewali kiyinza kusitula kuzangulu okujjako musajja Yesu. Obulumi ne baba bukutta obwavu nga bukusibye buti nga buli kimu kiganye. There is only one way. Jesus. Amina Yesu. Mulungi. Okitegeera. Nze nabagamba ne baba namujjawo mugambe nkwagala nnyo mu linnya lya Yesu. Ne bwakuwalana ne bwagamba takwagala mwagale kubanga Yesu mulamu. Kubeera Bayibuli etugamba twagala abalabe baffe. Amina kitiibwa. Oyongere omwagale nnyo ekisa kya Mukama kitukolere. Nsaba Mukama Katonda mu linnya lya Yesu nsabira Kabaka wa Buganda Mwoyo Mutuukirivu amunyweze, Mwoyo Mutuukirivu amuwe obulamu obutaggwaawo kubanga ekisa. Nsaba mu linnya lya Yesu President w'eggwanga Mukama Katonda amwanirire amunyweze. Nsabira abo bonna Mukama baatuleetera abagenda okutuula ku Bwakabaka bw'eggulu nga bagenda okufuga mu ggwanga Uganda, the future president of Uganda coming soon. Amina. Amtuzeko amafuta ge amunyweze amuwanirire Mukama yamundagagga. Naye nsaba Mukama Katonda ayogere akole amutulambukulire bulungi bakwita kulambulula bulungi amuleetemu ensigo ennungi eweesa ekitiibwa mu baana baffe, eweesa ekitiibwa mu mikwano, eweesa ekitiibwa mu ggwanga Uganda kubanga Yesu yonna abisobola. Amina Yesu. Mukama atugamba kansa ayitiridde obungi ennyo mu America, atulaga Canada kansa mungi nnyo. Mwoyo Mutuukirivu n'atugamba Russia obunnyogovu bungi balina atugamba ne bajasobola kubuwanirira naye obunnyogovu obugenda kuleeta endwadde emitima gyabwe bagigenda kulwala olunaamala obunnyogovu okuvaawo. Agambye 6 months to 4 months. Mukama atugambye nga bugenda mpola. Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga, okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze, eriyonja mu museke n'okugoba mugaba, okugattako emimwa egyaguba, okusiiwuka n'okuddugala, ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho. Bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Mukama okumenya atugamba obunnyogovu obugenda okuba obuyitirivu ennyo nga ne bw'okuma omuliro n'oguteeka wano tolina ky'otaasa.
bugenda kwasa emmotoka bugenda kwatira obunyogovu nga tusabe ekisa kya Mukama Canada obunyogovu bungi nnyo Netherlands Mukama tugambira obunyogovu bujja Poland bubwo Mwoyo Mutuukirivu ayimirire akole mulinnya lya Yesu erisinga amanya gonna South Africa Mukama natugamba akasana wagenda kubeerayo olutalo abaddugavu bagenda kufa nnyo Mukama natugamba sente ntono nnyo okukkiriza kutono nnyo ate amaanyi g'okubeera Mukama atulaga enamba esinga obungi ennyo mu bannayuganda nti Mukama atugamba abatanzania Mwoyo Mutuukirivu bannakenya Mukama atugamba balinga abali mu warehouse batudde butuuze eyo bazanya matatu bazanya zaala Mukama atugamba emirimu esente ntono nnyo tusaba Mwoyo Mutuukirivu abagabirire Mwoyo Mutuukirivu abanyweze nensaba ekisa kya Mukama akikole mu kwagala kwe Mukama n'atugamba polio enjo nga bwe nagamba akawuka kagenda kujja ente zizo zisesema angambye bazigeme naye alina vaccine jandaga atulaga Karamoja waliyo ente mbalala atulaga Fort Portal obunyogovu bubwo bujje Fort Portal waliyo ensozi naye simanyi lwaki Mukama atwage Fort Portal waliyo obunyogovu Mukama atugamba gye buli bugenda kujja nnyo 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 ng'olaba niwe beekwata bwe bati obunyogovu bungi nnyo Mukama atugambye gye bukoma okujja obungi ennyo obunyogovu bagenda kulwala abakyala n'abaana nnyo 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 endeewanirira omwana Mukama atugamba bagenda kulwala nnyo abakyala olw'obunyogovu obungi ennyo bagenda kulwala omusujjasujja ogwo ogutategereka bagenda kuvaamu nnyo embuto nnyo Mukama atugambye abaana b'amasomero Mwoyo Mutuukirivu atugamba gavumenti yiyo egenda kuleeta eddagala erigenda okugema abaana abawala era Mukama atugamba nti emimwa gyabwe ejja n'abaana giinako akawuka aka kansa Mukama atugamba bagenda kubagema Mwoyo Mutuukirivu mu linnya lya Yesu akole ebyekisa oyo Katonda omulamu ataggwaawo anyweze bannaye mbasaba mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna mu linnya lya Yesu mudde eri Mukama ofukamire omugambe Yesu wange omulungi nsaba ompanirire nsaba onyweze nsaba ongabirire nensaba Mwoyo Mutuukirivu akole ebyekisa munda mu mmwe tuzimbe kyaki ya Yesu eggwe ekimu eky'ekkumi mu linnya lya Yesu mukiwe mu kwagala omukono gwo guyimirire omugambe Yesu anze nguze mulyango ogwo wayimirirawo oluggi lulwo eddinisa tulina ebitangaala bya njawulo ebiseera ebisinga ekitangaala wano eno olaba those clouds Mukama wano omusalaba gwekubyawo waggulu nina ebintu byenjagala okulagako omusalaba gwekuba waggulu Mwoyo Mutuukirivu tulina omwezi we gweyoleka wano in different colors Mama Maria ne yeeyolekera mu kitangaala Mwoyo Mutuukirivu aze akola ebyekisa wano wetwogerera wano saidi zeeno wano wetuvunama wosabira kyoyagala waliwo omuntu akwagala banaye kamwogere bamuyita Jumba Patrick yangamba bwojjanga mami nkubira akasimu ze simukubidde yafuna visa ya America ne munne first week of the month bwe yajja wano Mama Maria yatugamba tutwalire abaana tulina abaana wano bakigala abaana abo era tubatwalira every first week of the month ebibala balabirirwa ministry yes balabirirwa ministry era Mukama atugamba the foundation of the ministry kubanga Mukama atugamba iyo foundation ey'abaana abo egabirirwa ministry mu ministry omuva abantu abo boolaba abo boyogera nabo abo bulijjo bogamba namugamba Yesu angambye enkugambye genda oleete ennaanansi ne paapaali odde ennaku z'omwezi nga 27 Jumba Patrick yangamba bugambi bampise Nairobi visa batuwadde nangamba nebaliza omwami gwe bayita Solomon Kaweesa mwagala nnyo nangamba mami njagala njije na passport yange njirage bulazi ne mugamba Mukama kolera ebyekisa nensaba mwenna abali eyo Mwoyo Mutuukirivu abanyweza bagabirire kubanga asobola nensaba mu linnya lya Yesu ne ministry Mukama Katonda agifukeko amafuta n'ekisa n'okwagala ku linnya lya Yesu erisinga amannya gonna Kabaka w'eggulu oyo Kabaka w'amazima oyo Kabaka w'ebiro alimu ekisa alina okwagala amaanyi n'ekitiibwa byonna biri munda mu ye era nga nsabira eggwanga Uganda nga Mukama olutalo 2025 mu gw'omunaana ndaba abantu bakuba enduulu 2026 banange president huyo Mukama Katonda mu linnya lya Yesu 2025 abantu balwanagana obukulembeze bwakusabira ndaba hosi yejja etambulanga ya white eyina enviiri zino ali mu bire ayimiridde mu bbanga bwe bati n'atunula wansi n'agamba coming soon naye yeeteekako omusalaba nga ayambadde ekyambalo ekyobufaatha ekyambalo
yangambye ekyambalo ekyobufaatha ekyobukatuliki alina ekyambalo ekya papo kiriko omusaalaba wano alinako engule etuddeko engule eyokubiri naye nga ayimiridde mu bire waggulu w'eggulu n'atunula eno hosi etunudde eno ku nsi naye nga erina enviiri zaayo zigenda eno bwe bati nezitandika okwekola omuliro nezitandika okubeera nga zifuuka red amaaso gaayo ga blue. Mukama agamba the Holy Spirit into him is the presence of fire, the coming of Christ. N'awandiika ekitabo nekituula hosi gyetunudde ekitabo nekikola bwe bati n'awandiikako n'agamba nti nno awandikako ekigambo agamba the cathedral Orthodox churches pillars ground partners priests. I want ekigambo priests ekigambo priests n'agamba the anointing of the grace and the power of the presence of the Holy Spirit into you. May he lead us in the name of Jesus Christ, the God of Almighty One, the presence of heaven, the God Almighty God, in the name of the light of heaven above. You're the presence of fire, you're the light of heaven, you're the presence of heaven, you're the greatness of greatness, you're the greatness of glory, you're the light of power, in the name of the Holy Spirit, by the name of Jesus Christ, heaven above. N'alyoka akola ensi n'eryoka eyaka ebitangaala bina naye nga buli kitangaala kirina colors eza rainbow in different ways. N'agamba the precious blood of Jesus n'avaayo wansi mu colors ennya omusalaba ne gwekuba bwe bati mu colors eno bwe bati ne bwe bati n'avaayo ewali omusalaba alinga avaayo eri gyali mu musalaba alina enviiri za red alina omusawo kyenyi alina ekitabo ekya Holy Spirit wano alinawo stir alina ekitala ekimutudde ku lulimi alina amaaso ga blue alina omuntu amuli mu nviiri ndaba omukono gwa Katonda. I can see Moses, I can see Abraham wuyo, I can see Isaac, Noah wuyo, Elijah wuli, Angel Gabriel wuyo, amaaso ne geeyoleka naye nga ndaba empologoma entunuulidde, empologoma eriko omusaalaba naye ku mpologoma waggulu kuliko engule naye ku ngule waggulu ku mpologoma kuliko Yesu wuyo ayambadde ekyambalo ekyeru alina enviiri za red aliko omusaalaba ku mugongo ayambadde ekyambalo akiise eky'Abaleevi n'agamba agenda mu Leviticus, the Orthodox Church, the Cathedral Namirembe n'ayogera ku Namirembe Cathedral Ostia bamukuuma batya n'agamba abafaatha balekerawo okulinnya in the presence of the Holy Spirit w'atuula nga bambadde engatto n'agamba balina okuvuunama wansi naye tebalinyisa ngatto mu maaso ag'ekkanisa n'agamba ewali ekitambaala kye alaga omusaalaba bwe bati naye wansi w'omusaalaba waliwo akataasa bwe bati kalimu amazzi ne geefoomingamu era omusaalaba ne gatuulibwamu omusaayi n'atakwata ostia ndaba omukono gukutte ostia n'akwata ostia I can see red akutte ostia agamba ostia I see ostia ostia wuyo aliko omuliro gwa Mwoyo Mutuukirivu. I see Mother Mary standing beside in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Oh, Jesus wuyo. Jesus. Yesu wuyo agenda kweyoleka angambye agenda kweyoleka mu churches mu cathedral enamirembe yiyo Lubaga ekiwamirembe awandise ekigambo kiwamirembe agenda kweyoleka ku altar omusalaba we baguteeka mu maaso ewali emmeeza Namugongo agenda kweyoleka ne Namugongo n'agamba abafaatha
ziringa churches nya for churches nezijja neziyimirira wano naye nga bafather ne bajja wano ne bawulira amaanyi father omu n'agwa wansi wuuyo n'agamba I see Jesus, they are going to see Jesus here. Bwe banaatuuka wano awali mass and the presence of the Holy Spirit in the name of the Almighty God, in the name of Jesus Christ. Ndaba olusozi lulo luliko omusaalaba naye amazzi gakulukuta gava waggulu nga gayiika ku musaalaba kuliko engule yiyo ey'amaggwa eri ku musaalaba n'angamba you tell them what to see and it is true because only what I see and who speaks to me and right now is Jesus Christ of Nazareth. Olutalo olulwo atulaga olutalo olugenda tababomu ayayaya Israeli baabo bakubye balina ekyokulwanyisa ekikuba ensi Israeli baabo olutalo ne lweyongera nnyo ne balwana nnyo ndaba ekigambo Iraq, Cambodia, German. I pray in the name of Jesus Christ. Holy Jesus, God Almighty, heaven above, I pray in your name. Ekitangala ne kyaka nnyo mu linnya lya Yesu. Ndaba Yesu weyajja atambula abadde ajja atambula hosi nejjanga etambula edduka emisinde ya white eriko atuddeko ayambadde ekyambalo ky'obwakabaka kya red ayina omusipi gwe yeesibye ayina engule emutudde ku mutwe ye badde etuuka bwetuuse neetuuka ku lusozi ewaali omuliro Moses we yafukamira neeyimirirawo olusozi luulo luliko omusaalaba the Pentagon Italy. Papa Mukama atugamba papa akaddiye ennyo amagulu gakankana n'emikono ekifuba amawugwege munafu Mukama atugambye papa agenda kufa omutima gwa papa gugwo asampola nnyo omukka mutono nnyo obunafu bungi nnyo okufa kwe Mukama atugambye kuli kumpi ekyasobola kusula hostia ayinza omusuula wansi in the presence of the God Almighty One in the name of the Father. So ndaba Namirembe Church. Bikira Maria agenda kweyolekayo. Mukama mulinnya Yesu. Mukama nsaba Mukama abankuumire, Mukama abanyweze, Mukama abawanirire, abatemere kuba abatali kuba oyo Katonda ow'ekisa, oyo kabaka w'abakabaka, oyo kabaka w'eggulu mu linnya lya Yesu singa manyi gonna. Yesu. Amiina.